meeting etusanyusizza nnyo era nebaza NCF nebaza abakulu bonna nga bwe tubadde nebaza Uganda Police nti kyetutuuseeko kyetwabadde twagala abayimbi bababaninge kubanga bayitiriza ebintu by'effujjo ate nga byagwawo dda eno Uganda ndala tetwagala Uganda kufaanana ku nsi ndala ezo ezirimu ebintu ng'ebyo so n'olwekyo ffe tusanyusa olw'ensonga kyetwabadde twagala abayimbi abo babastopinga okuyimba ewantu wonna ffe tubadde tweweredde nti obanga poliisi tenakola mulimu gwayo naffe nga tenatuyamba katubalinde gye tukolera kubanga gye tukolera gye bakola ki gye bajja ffe tuli bangi babawunsa tuli 45 abali mu federation yaffe eno ebibiina biri 25 kakati abo eggaali abatawera na 10 nze nkakasa nti tubadde ffe tugenda kukola omulimu gwaffe tugisaanyeewo naye kibadde mu meeting kituweweezezza ge mazima nkakasa nti ekyo kigenda kukola ffe tugenda kufollowinga ebivudde mu meeting tulabe nga Alien Skin bw'ajja mu night club nga waliwo wa club yeetumiikiriza n'amugula najja mu night club ojja kuwulira kye bayita firimu anti ffe tatumanyi era yabadde ayogera ku Umaru nga tamumanyi kati origino ajja mmutegeera n'abantu bano bakanyama bakulembera kubanga nalabye akatambi nga yeewera nti addako mukulembeze w'abakanyama nasese nga bambi omwana kyayogerako takimanyi nze era nadde siina nnyo budde bwanukula mwana oyo naye nsaba mwaba mawulire bakwano be mumubuulirire kuba mulimu abatumanyi ge mazima nti abantu abamu ku ffe naddala Umaru tetwali balungi naye ensi yasobola otuwandula nga Mukama atuwanduddeko eddusu ne tukolawo obwegasi obwejjamu abantu ababi tubakwase poliisi ekwase kooti ekola omulimu gwayo kati omwana ono tetwagala gye yatulabe nga ate abatategeera kibanga bw'onoosanga empologoma nga yeebase n'oteekayo olugalo mu kamwa ng'eyasamye kati oyo kyakola naye nze mulabula nga ndi wano mu kamera bakanyama ayinza okuba yakutte ku manduso egenda okumusaanyaawo egenda okumwonoonera kaliya ye kubanga ajja genda Kabarole ajja kusangayo Umaru ajja genda eggulu asanga kanyama nga ye Umaru ajja genda mu Arua asange nga y'omu anaayimbira wakuba emirembe gijja muggwako ekintu ekyo nakigamba Pastor Mondo nga atufukidde problem mu lockdown